maaso ne program yonna nga bweyina okubeera. Share the video as much as possible. Nzizeeko emisana ne nkolayo video ya dakika nga ziizo olw'ebyo ebibaddewo era tugenda kuba nga tubiyitamu nga tubyogerako. Saba Katonda omulungi w'ekisa abagumye mwenna abakutuse ffenna Mukama atugumye. Mu Bible tugenda kubeera mu kitabo kya Yoswa essula 9. Essula eno twagisomako emyaka ng'ebiri emabega. Eyo tugenda kuddamu tugisomeko wano leero. Olwaleero njagala kwogera n'omulembe gwa Yoswa okutegeera. Mu mulembe gwaffe tulina okutegeera okuyitibwa kwaffe okw'omulembe gwaffe. Ye video ya leero. Tulina okumanya okuyitibwa kwaffe oba obuvunaanyizibwa bwaffe mu mulembe gwaffe guno gwe tulimu. Tetugenda okuba nga tusomako leero. Eyo nga nvuddeyo Yoswa essula 9 okuva ku lusoko okutwa ku 27 olusembayo gye tugenda okuba nga tusomako olunaku lwa leero. Kale olwaleero mu kwebaza katukubuuke leero katukubuuke tugende mu birala. Twakeredde ku makya ne tufuna amawulire g'okufa kwa mukadde waffe Honorable Segirinya. Honorable Segirinya gabadde gamaze okusaasaana ate ne eddwaliro ne likyusa statement ne ligamba nti nno tannaba kufa, afuddeko bitundu, obwongo bwe bufudde, simanyi ne organize endala naye omutima gukyali mugumu. Ngenza okukebera ku Mpoma satellite nga kuliko amawulire agatalinda nenzija nenkola ka video kabadde katono zibadde zigenda kola saa 6 awo. Nenkola video nentangaaza ensi ekibadde ku Mpoma satellite. Briefly mbadde nakakimala bwenti kubanga olubyogedde bibadde munda mubaddemu okubaganya ebirowoozo. Government ne bakubira eddwaliro lye Rubaga ne babagamba kuba kibadde kitambudde nga kigize batudde ne babala ebintu bino wammanga. Babadde tebalina deployinga nga tebalina security. Ekirala babadde tebakitegedde mu sakozi zaabwe mangu. Kyokubiri ne bagamba Friday enkya abayisaamu bagenda kuba mu mizikiti. NUP Kawempe balina factors ze batunuulidde ne bagamba bakoze obubi okwanguwa okubika ne bagala batukwatira awo ne bamuteeka ku byuma ne bagamba mbu omutima gukyakola, obwongo bwe bwafudde ne organize endala bakyalinda omutima gukyali mulamu. Nga Museveni yeralikire nga bwe batudde mu kanso yaabwe ne bagamba kisobola okusparking nga kiyinza okuvaako problem nti ayinza obutaziikibwa leero. Then bw'ogattako enkya Friday mu mizikiti, bw'ogattako abaana b'enkyukakyuka n'engeri ejensi gye kimanyi nti no gavumenti yesse Mr. Update era ne basalawo babadde baagala ku then ne boogerako ne ku by election yeeyo. Kakati bwe tumaze obisomolwa amangu bwe tubisomodde n'enzija live era ensasa geguddeyo nga babuuza kati ate bituuse bitye kata lwaki kakati ate naba mu mutwale ebintu biki era immediately ne balaba nga tebakyalina kye basobola kusiba kubanga ntaddemu akawaayiro nti ebisigadde tusinkane ku ssaawa 10 era amasimu ne gawuluguma, order ne wuluguma, deployment egende mu maaso babike Segirinya. Eddwaliro libadde litugamba nti omutima mulamu ne bafulumya ekiwandiiko mbunno n'omutima gumaze ne gusirika. Institutions ze Uganda obukatuliki Lubaga Centenary Bank eri mukubba sente z'abantu. Banka y'obukatuliki, banka ya Papa, banka ya Ssaabasumba eri mukubba sente z'abantu. Muli mukuzanya dingi ne gavumenti. Era babadde ku nkomo bulungi nnyo nga bawuliziganya ne Mpuuga. Era ekimu ku kye bali mukukuta nakyo kubeera nga bamaking sure nti His Excellency Kyagulanyi tabaako kigambo kyayogera babalemese banoonye engeri gye bayinza okulemesa
emikolo emirala egigenda mu maaso okugenda Masaka kuziika biki awo babadde bakyagira naye nga tebamanyi balina okwatagana ne family biki abaana ba Nuupu era okuva ku Mpoma Satellite abantu ba Nuupu mwegendereze ebintu byonna ebitambula ku mikolo gya okufa kwa Honorable Segirinya mwegendereze bye mulya kuno si kubatiisa bino bya ddala kuno si kubatiisa bino bya ddala njagala olaba empuuga bw'abadde ku ddwaliro bwengalabyeko ku mulwadde naye nga embeera eri etya mu ndeeri omanyi okulumpuuka girutinensi eri awo girabye bwengalabyeko ku mulwadde naye nga embeera eri etya mu ndeeri omanyi okulumpuuka laba talina lubina laba yenna yakulanga anko 10 bwengalabyeko ku mulwadde naye nga embeera eri etya mu ndeeri omanyi tukumanyi ssebo mumaliriza okulumpuuka laba olubina lwa anko 10 so Museveni Mpuuga Richard Bilivumbuka simanyi gwe walyani police yani state attorney Richard Bilivumbuka baine ne byabashaija Honorable Segirinya yatokyalingibwa ebitagambika ngali mu mikono gya government wano Honorable Segirinya ngali mu ddwaliro mu Amsterdam omubiri gwe mugulaba Honorable Segirinya ngali mu ddwaliro mu Amsterdam ebintu bino byonna biri recorded bulungi lwakuba twali tetusobola kubiyisaawo by then olaba tochaze yafuna yatulugunyizibwa nnyo ebifo bye ebyekyama kama nsasire naye olaba Segirinya bwe yatokyalingiwa atusirike bino biri recorded bulungi nnyo mu statement ne mu maloboozi n'ebisingakaawo mu malwaliro ag'ebweru w'eggwanga abantu b'e Masaka Mpuuga assa omwana wammwe nabagamba olumu tusirikira ebintu bye tusirikira tubisirikira naye kale Mpuuga kyavudde agamba omanyi gwe simanyi ebimu n'ebisingakaawo katulabe oba tusobola okubipostinga naye ate peegi zaffe basobola ozisiba tujja kulaba butya bwe tunaabiyisaawo mujjukira episode ze nabaleetera olunaku lwe bajja ne bagamba Museveni consider him dead era n'ennaku ezo Museveni yabuuza Segirinya nga tafa kubanga yali afunye obujjanjabi era NUP tubeebaza mwebale nnyo okulwana naye Segirinya bamaze ne bamumegga kale abasigadde muddemu amaanyi mugume omwoyo gwasigadde ng'oli mulamu gwagenda okutusikiza okutuyingiza mu nsi ensuubize nga Bayibuli bwegamba kale
eyo nga tuvuddeyo twongera okusabira Ssaabasajja Kabaka naye tumusabire Mukama amusinkana yongere omusumula n'omuwonya kubanga mu meeting zaabwe baali baboogerako babiri mu bye baabakola. Yes, era bonna baali baba programminze nga bakiseera kyekimu naye ekitiibwa kidire Mukama. Tumwebaza obulamu bwawadde Honorable Segirinya baali bamuubala kubanga yali badde yafadda ate Ssaabasajja Kabaka yakyaliwo katongere omusabira Mukama amusinkane. Eyo nga nvuddeyo tugenze mu gangs eziri mu kuzimbibwa zembadde njogerako natandika ozoogerako nga tezinaba na kujja mu mawulire nga tewannaba wazoogerako zizino zitandise okujja nazze jjo kuba nze njagala ndete information nga bweri najja jjo ne mbagamba nga mponinga alien skin ebimu twako njagala bimutukeko aleme kwewolereza wantu walala wonna ne muoninga ku baana abantu abali ewuwe omuli aba M23 nkiwa message yagifunye era n'aba screeninga nga babuuza gwe gwani wajja otya wano muzadde we yakusindika kukola ki muzadde wa amakizo okubeera muli mu bupangu ndikwefa ngu kisoboka abawo yakukiriza asinza kutokukiriza naye kati gwe kale byo nabo obiyita otwagazaaki tunda basimu tunda ngazi tunda muceere tunda boda kati gwe mu mirimu gyonna gyolabe gwe yakuzulika fango n'ensonga enkulu otwagazaaki byonnogera bijjuza bulungi olina okubeerawo naye ensonga enkulu kalo limo yiga toli muzirikale ndio kumawa nosibad obasine etegere fiti gangi zezo zigenda gendera ddala mu maaso. Omuntu omulala ali mu katu akamaanyi ennyo ye Palaso muwulire bulungi muduzi zange zononeseemu simanyi ba programu eneevaayo. Palaso ali mu katu akatabangawo katya Museveni baatudde ne bagamba ekintu Palaso kye yakoze kyabulabe nnyo senga bannayuganda bakitunuulira senga mukitunuulira nga Museveni bwe yakitunuulidde muyinza n'okutya. Museveni yagambye Palaso kye yakoze okulumba alien skin n'ejjambiya n'ebyonna n'akola ekyo senga bannayuganda bakizuula nti kikola ne batandika okukikola tuba tuwedde nga Museveni yakyogera reported speech. Museveni agamba tuba tuwedde. Eyo yengeri y'okulwana ne gangs Museveni zaakoze oba omuntu akoze ekibi muve mu bintu bya poliisi senga Palaso yagenze ku poliisi kuwaala senga bamulimu 15-0. Museveni yagambye ekyo ekintu Palaso kye yakoze kiraga bannayuganda bwe bakikwata obulungi yagambye bannayuganda banyiivu tubanyigirize ebbanga ddene banyiivu bwe kabatanda ne bataliyetinga bwe batyo nga balumba awo awali ekintu tuba tuwedde. Era Palaso alina okubakolera oba Palaso alina okusibwa kubanga bannayuganda bwe bamulabirako ne bakola ekyo amaanyi gaabwe gajja kuba gaweddewo. Muwulire ebigambo byembagamba bannange bulijjo mbibagamba ebizibu ebiri mu Uganda bya kusolvingibwa head to head. Era Museveni bazzeeyo ne boogera ku episodes za Teacher Lumbuye ne Teacher Lumbuye n'oyo omwana we gundi yani oyo mwana wa Teacher Lumbuye oyo ow'ettaka yani erinnya linvudde mu mutwe ono wa 360 degrees mutabani wa Teacher Lumbuye first born wa Teacher Lumbuye yani oyo mwana omweru ow'ettaka yani nze mwerabidde erinnya bannaye mu Katonda wange erinnya linvudde mu mutwe nyina ebintu bingi nyina ekintu ekinjize pato bagambye ekyo kifaanagana n'ekintu Lumbuye kye yali asomesa ekya surgical operation.
mpuuga bw'aba kyekizibu kya Buganda kati bwe tulumba mpuuga aba tajja kufuna maanyi galumba bwe tulumba mayege wuwe ne tumukola ekyo aba awedde. Museveni agambye ekyo kifaanagana ne Lumbuye kye yali asomesa abantu ekya surgical operation era Museveni yabagambye ebyo ebintu byaliwo mu Uganda eri emabegako eyo nga bannayuganda abalala nga tebasoboka nga bakulumba era byebimu ku byabalemesa amangu senga bakwata dde obuyinza naye bannayuganda balumbanga omuntu abeera problem ku kitundu ne bamulumba. N'agamba ebyo ebintu South Africa babikola nga balumba oyo yennyini problemu yaabwe gye balumba. N'agamba Rwanda n'agamba Zimbabwe oba ne Zambia nti babikolanga nga balumba oyo yennyini gwe baagala nga gwe balumba bwe vwi ne bamukwata bo ne bamwekolerako ne kitiisa abalala. Kati ekibawa amaanyi baleeta Kazibwe ne bamuwe emmundu ne bamutekako entiisa Majambere ne bamutekako entiisa n'atandika okuba abantu emiggo mwenna mu mutya ne watabaawo amwaŋŋanga. Gomba ekaaba Kazibwe ku ttaka, Gomba ekaaba, Mawokoto ekaaba, Butambala ekaaba, bonna bakaaba omuntu omulinnya Kazibwe. Era tumaze kuvaayo wano ku Band politics. Wano ku Band politics. Uwe tuze ne tukwata ku Kazibwe abantu ne bawulira nga banywa ku tuzzi. Kati waliwo drone zange zimutambulirako aliko drone kati buli muntu gwogamba n'omugamba nti gwe mpaka Kazibwe Gomba yonna etya Butambala etya Gomba etya Kibibi etya bonna batya mbagamba mumpe Kazibwe bwe mumulaba gwe muŋŋambe nti uno buli muntu atya ne bwe bamulaba obulabi bwe bati batya n'okukwata essimu zijja mu nsawo eyo fiya bagiba kuliyetingamu. Ku kyale waba Majambere boogera bwama buli muntu agamba bannange Katongole yazaala omusambwa Majambere ayogerekako nga lwaki tayogerekekako nedda nga Majambere lwaki tayogerekekako bo be baani. Bannayuganda muve mu bintu ebyo ebyokwekuniza nga mumanya amazima ngenda byogerako wali mu politics. Museveni bagambye ekintu oyo omwana Palaso kye yakoze kiyuwa ebintu byabwe byonna era ekimu kye bagambye Palaso bajjayo vidiyo ezo zonna ku platform zaabwe nga Palaso alumba ne Alien Skin bazijjayo ku internet abantu baleme okugabana ku buvumu bwa Palaso. Yabagambye bazijjayo teziddamu kulabika era kati gwe omuntu agiina ya bbeeyi nnyo eyo vidiyo babagambye bazijjayo abantu baleme okwambala obuvumu obw'okulumba omuntu abangaze omuntu akutwalako ettaka kwata jambiya mwetemeeteme omuntu akuyikiriza mulumbe muteme ekyo kyokka kye kigenda okununula Uganda bwe buddaawo mulina okuzuula omulembe gwaffe okuyitibwa kwagwo okuyitibwa ki tugenda kusoma mu Bayibuli. So bagambye Palaso ajjayo vidiyo ezo zonna azijjeyo zive ku mitimbagano okitegedde zive ku social media then Palaso bw'aba tasobola kubakolera nga tagenda bakolera Palaso akwatibwe era bwe mulaba Palaso nga bamusibye nga mumanya yaganya okubakolera bwe mumulaba nga tebamusibye nga wali nga mumanya abeeyunzeeko kati paati ku bo. Museveni ayagala atufuge nga tuli bidomola. Era bakakasizza ne bagamba Museveni agambye akalulu kano ekyatagenda kujjako kigerera agambye gangizi zonna baziwe ssente bakwate ssente bafulumye ssente buli awali ghetto Mbale Busoga Uganda yonna buli awali ghetto buli ghetto commander na buli ghetto group ewewe ssente okukakkanya embeera otherwise bwe ziba si gangs ezo embeera si nnungi gyali oba gye bali. Kati mwe bannayuganda abageto Mukama abasitudde bwe mweryamu olukwe mweryemu mwekkenkwe kiri mu ngalo zammwe. Bayibuli egamba mu kitabo eky'amateeka omukisa n'ekikolimo biri mu maaso go biri mu ngalo zaawo londako kimu self service mugende ku mmeeza eri emmeeza eriko omukisa eno emmeeza eriko ekikolimo okusalawo kuli mu ngalo zammwe. Naye Palaso awo wali kubanga bagambye senga bukyenkya
ku bunyiivu n'obukaawa abaana abo bwe balina ne bukyenkya Bobi Wine n'abagamba nti kaakati yessaawa buli omu kola bwoti buli omu akole kyakola kati Museveni agambye tebajja kusobola kuyimirirawo kuba abantu banyiivu ekirala ebitongole bikuuma ddembe tebikyasobola kukola fujjo liri kati ayagala kuddira ffe nnyini nga ffe twekuba ffeka na ffeka njagala okuyimirira wano okukubira omulanga bakadde baffe bamama baffe batata baffe ab'omu diaspora tutambudde olutalo luno tubadde tululwana wamu ku ground ewaka ne diaspora mmanye essaawa zino obudde bubi budde bwa winter si kyangu kyakugenda ku street naye nsaba mukirowoozeko mu ngeri gye musobola okukirowoozaako bambi structures zaggwamu amaanyi eziri formal structures ennonde zayingirirwa abantu ababi abayita mu KT production oyo omutegesi w'ebivulu Mayiga Misa Kisemakula bayingirira diaspora ezo diaspora chapters ne babawa omusimbi kye diaspora ne gwamu amaanyi naye wabaddewo alternative wing ey'abantu abasigadde nga muyimiridde kuba kwekalakasa konna okukoza amakulu okw'amaanyi era tekubadde mu structures ezo mubaddemu abantu abenjawulo ababadde babikola nga si bya structures nsaba bambi ne ku luno musituke tulwane ebintu ebimu tubireeta mu security alerts lwa nsonga entalo ezimu tuba tulina ozirwana ffenna wamu entalo ezimu tuzirwana intellectually nga za bwongo eri mu bisenge by'amakolero ga waaka ezimu tuzijjawo mu ngeri bingi nnyo ezimu tetwogera ezimu twogera bingi nnyo bye tuleka emabega w'ebisenge by'amakolero ga waaka naye era bingi bye tujjeewo naye njagala okukubira omulanga bamaama baffe ne bataata babadde active ennyo mu nsonga zino bambi mutuyambeko ku nsonga eno tukola buli ekisoboka ku nsonga ya M23 militarily intellectually and in all aspects naye tusaba abantu ba diaspora mutuyambeko ku nsonga ya M23 okuddukira e Uganda kubanga ebiva mu bisenge by'amakolero ga waaka tulina kye twetaaga bulijjo ntera okujja ne mbakubira omulanga ne mbagamba mugende ku street ku nsonga eno tugatte waliwo kye twagala okugatta mutuyambeko ku nsonga ya M23 tubeegayiridde nnyo kubanga nammwe tubeetaaze ku nsonga eno njagala okukubira omulanga Mr. Tony njagala okukubira omulanga mwanyinaffe Fiona njagala okukubira omulanga Jeno Gina njagala okukubira omulanga Sister Rose njagala okukubira omulanga Mama Teddy njagala okukubira omulanga Mama Dorothy and group kati mwe ba leaders betulina ffe waffe mu wingi eno yaffe ya diaspora seje reform eyaffe eya alternative government bambi please mwenane group bano Sudiman Canada chapter chuma cha Yesu and group ebyo bye baba tisambo bagenda bazze Uganda ngo tebannabazaayo ngate bannabazaayo tewali muntu agenda bazaayo mukwate bukwasi tweets ezo ezamuwozi zakola oziteke ku statement izo kimala so gundi nsomye kerinya limulimu nyene ensonga lwa kinsomye ko limulimu yes bambi mutuyambe Mama Teddy Mama Dorothy bane tubegayiridde bwaba ebintu byonna manyi wonna bwe watyo bwe wali ebintu omusajja yalete ngane embi n'agisiga mu ngane ennungi ekironga twebase Bayibuli egamba waliwo engane embi yasigibwa naye engane embi tejjaawo nti mu musiri mulimu engane ennungi bambi diaspora mutulwanire mutuyambeko ku nsonga ya M23 okuddukira Uganda kintu si kyakusaaga tukola mu bisenge by'amakolero weya UPDF police what SF wonna tukola ku nsonga zino bingi nnyo bye tusolovinze mmwe mujjukira abo mu diaspora bwe nabakubira enduru ku nsonga ya nuclear plants ne bazijje Uganda amakolero ge bayinvestinga mu ssente empitirivu mwaga kuba ne mugateeka ku ttaka mujjukire ku nsonga za Tichalumbuye gwe nabagamba bannaye mujje omusajja agenda kukuba embase ya Turkey asobole okufuna Tichalumbuye ne muyika ku kubo Tichalumbuye ne tumununula ne take away kisenge mujjukire ku Ssaabasajja Kabaka ebintu bingi nnyo bye tuzze tukuba kati twetaaga party yammwe diaspora mutuyambe UK chapter mama waffe omukiga taraza kufa Kabaka weyitu taraza kufa
taraza kufa kabaka wetu taraza kufa ni group banage mutuyambe mami UK chapter muje mutuyambe Uganda kucha M23 mwe mugende kukuba mukwate bipande ibile bisigadde mu bitulekere mukole petition bulungi mu bitekeyo kisigadde fe eri mu bisenge by'amakolero ga waka mwe mujja kuba mu mazogwa mwe mutuyambe ko tubegalidde nnyo mutuyambe mukiteke ku international gundi oba omuzira guba meketa magumba ku Uganda mugende mutambulire mu muzira nabo bategeera obulumi mutekemwe engato ziri ezikomeno waggulu ziri mutekemwe ebyo yabyendiga mu byambale leero tukwate ebipande ku nsonga ya M23 mutuyambe waliwo ekintu kye twagala ogatta bingi bye tugattidde wano mujjukire sanctions mwe mwamalawo sanctions mwe mwaleta sanctions mwe mwamalawo drones ezali zitidde okuyamba okugundi okuwamba abantu ate n'ekiwamba abantu kigenda kuddamu so bambi diaspora muli b'amaanyi nnyo n'okusinga ab'ewaka mutuyambe Sister Fiona, Sister Rose, Jeno Gina, Mama Dorothy, Mama Teddy, Mr. Tony ne group mwenna Mr. Peter banange mutuyambe mwebali nnyo mwebali ddala nsinze nnyo okusimba essira awo mu US kubanga awo waliwo ekintu awo ekitambula kigenda maaso mbajjukiza project ze tukubye nnene nnyo ene ya nuclear yali mu China yali mu Russia eri mu Korea naye mwagikubirawo ku street ne tugisaanyaawo ne tugirumba ne Congo so temunyoma kujja kwamwe ku street era mbakakasa nti okubulawo kwamwe omusajja anywa ku tuzzi naye okuddamu kwa mwamaanyi muve mu bya formal structures ziri mwekunge nga bwe mwekunga bulijjo bambi mutuyambe mujje mutuyirewo omubiri fa atasobola kweyirawo mubiri tuneyanza nga tubalabye era tubeyanziza in advance kale waliwo ebintu byenjagala obbalaga wano nga ngenda mu politics waliwo obutambi bwenjagala obbalaga wano nayogedde ku kyokufa kwa kansooke kuwona omunyarwanda ndowooza nga sinagenda eyo waliwo bannaffe abakwatiddwa batwaliddwa ku kooti babadde bekalakasa ku lwakiiza mulimu n'omukyala Agatha mumumanyi nnyo Agatha oyo activist ate Agatha oyo bamwagala nnyo babadde bamunoonya babadde bamwagala oyo Agatha ajjukira y'omu kuba exposing exhibition ya parliament bamwagala oyo era bwe tutamulwanirira Agatha mulaba mu kooti wano bwe tutamulwanirira Agatha kale njagala okwebaza abapoliisi b'embalala ensonga y'oli omuwala akankwasa ekutte akati mu mbalala era omupoliisi aŋambye nti omukyala yeewera anoonya omupoliisi yamukwata akatambyako n'abapoliisi buli omu yeegaana osi ye yakamba so omuwala agambye mbutukubye bizinensi ye n'ebintu byagenda kwetta naye agenda kufa n'oyo omuvubuka gwe yawa ebintu agenda mutta naye yette n'ebirala byonna katwongera okukigoberera kajja katulabe oba onoomutta so mbalala naye ali ku bunkenke nkugambye embalala ali ku bikukujja olwoyo omuwala lyantonde ali ku bikukujjuku lwa lumaama ne lutaata ekiri eryantonde mayiga agenda kutta lumaama sula ne jambiya ekiri ewa lumaama ekiri emasaka ewa bamajambere ekiri ebuwama ku kazibwe ekiri buwama butambala gomba ku kazibwe kwegamba oluguudo dwo luli bize naye nziramu omuntu yenna amanyi mu police omuntu yenna alina kyamanyi kuwa police yakuba omwana oli nga 23 yakuba omwana amasasi omwana yali mu jam police mujje tukole ku file eyo police muli eyo muli impuku y'abanyazi muli senga byabadde bya UPDF senga twavudde udda senga twabifunye dda n'omusajja wali naye police mwine engeri gye mwekuniza ate nga mwe musinga okubonabona musula mu biyumba biringa ngo obuliri bwembwa tubalwanira muli omusirika businisi binnyo police mwe muunye ngatto mwe baavu mwe temwerwanako mwe basiru police mujja ku meza yange mbagulidde wakaji njagala omupoliisi oyo yakuba omusajja amasasi agoberera awatali nga talina kyamukoza ali ludda wamwe mumulina muli babbi wulira ekiri gwe mu barakisi za poliisi
abapoliisi olw'okuba be batendeka embwa bamanyi sniffer dogs biki bye zikola bwe baba bagenda okwebba mu mayumba gaabwe bagenda ne Kamulali ayenga Kamulali n'amuyuwa embwa tewunyiriza lusulu limu Kamulali naye bannaye abapoliisi muli basajja mu balakisi y'ensambya nabagambye abapoliisi bagenze ne bebba mulimu ababbi abasunula TV z'abannabwe ku bisenge mu balakisi baleese embwa ng'ewunyiriza Kamulali Kamulali bwoyenga Kamulali n'omuyuwa wolinnye embwa tegoberera byonna bannaye mukama Katonda wange ebya poliisi muli bibbi kati ate sikyogedde open kamuyenge Kamulali wano nga mubba bannammwe katumala okulaba omubano nga sinagenda mu mubano pastor ono naye yawambibwa mu Desemba naluddewo kimanya oyo pastor oyo yawambiddwa pastor oyo yawambibwa banga 16 ngezaako kutresinga banaye fayiro zenyina ku meza pastor oyo yawambibwa pastor oyo bamuwambye bamuwamba 16 bulijjo tubagamba ku kabano laba yakabano eyatidde yakankwasa Frank Junior ngono okufa kwe kigambibwa nti ku lusooka lw'omwaka guno muganzi we Pamela Mutesi yamukubira essimu okugenda okwesanyusa mu ku biici eno kyokka ekyaddiiraga amawulire g'okufa kw'omuvubuka ono okusinziira ku Grace Mbabazi mama w'omugenzi akankwasa Frank omukazi ono amaze emyaka 5 ne mutabani waabwe kyokka nga bakoze buli kyetaagisa okumumugobako ne balemererwa waliwo bwe namuggalira mu nju nemukuba mu muzigo gw'omwana emmanju yaŋŋamba nti onkubye naye onkaabiza naye naawe ojja kukaaba yaŋŋamba nti ontwala ku poliisi ninkulekayo bingi byazza ŋŋamba azze nga ŋŋamba ebigambo ebinene naye njagala bwenkanya ono era agasseeko nti ng'omuzadde yava mu mbeera olumu n'atimpula Pamela emiggo ng'amusanze mu kazigo ne mutabani waabwe wabula n'akamutema nti mpawo kyamaanyi kyayinza kumukola yaŋŋamba bw'omuntu ayinza tumufiirwa nga twamufiiriddwe ffembi bamufiiriddwe ffembi mubadde temumulaba bekasijakirwa Pamela temumumanyi si lugambo angamba gwekwata bulungi obulamu bw'omwana wo buyina wano Sam Olishaba tata w'omugenzi abaana abalenzi muwulira abazadde bagezezzaako okulwanirira abaana abalenzi muli basiru nnyo baraka laufiku singa okunduma Pamela Mutesi w'ebusoga Mutesi w'ebusoga abadde ajjagamba banne sente Mutesi w'ebusoga nawe wegendereza poliisi oba mu kooti gavumenti bagirina mu ttaano wabula Pamela Mutesi gwe tusanze ku kitebe kya poliisi e Masaka gyali mu kukuumibwa mu kiseera kino ategeezezza nti kituufu bagenda n'akankwasa Frank Junior okwesanyusamu ku biiki wabula nti mu kiro yebawukanako n'agenda awuge gye yafunira obuzibu yatuddukako tewali muntu n'omu yamulaba ng'agenda wabula twagenda wulira nga batuyita nti waliwo omuntu agudde mu mazzi amaze eddakiika 5 naye tebakola ki nga tavaayo kwe kudduka nga yoyo omuntu gwe tumanyi era nze olwamulaba nga bitusobedde era ng'ono wagambye n'agamba amutumwe first aid kati yali akyamwa first aid netuleeta emmotoka tumutwale mu ddwaliro eddene ekyo ekyali naye nga batugambye nti nze nga nagwe nyumya naye ki bali enda okulyanga batuyita naye nasanga bamugye nga mutaddaawo mulimu wa first aid ensitula enyambako okukashira yatusitulirako tutwale mutwaliro era nabeerawo buli kimu mutuusana wanatabo ku emergency nga nza mukutte nawali first aid nga bamaze omukutta amazzi nga musanze kukalu namunyegako ku lubuto n'asesema amazzi engamba ye omwogezi wa poliisi mu bendobendo ly'e Masaka Kasirye ategeezezza nti abantu 3 be bakagombebwamu obwala babayambeko mu kunoonyereza ku nfa ya Kankwasa Frank Junior. Poliisi yaffe etandikidde omuntu era n'omuvubuka ono nakolebwako postmortem alipooti ziba nga ziraga nti omugenzi ono yasoose kuba nti atulugunyizibwa era ng'aliko n'ebinuubule kiraga nti ayinza okuba yatugiddwa mukazi ono so tuli mu kukinoonyerezaako era bano tubalina mu kkomera lyaffe wano e Masaka okunoonyereza butyo okugenda mu maaso. Paul Mukiibi ne Bettina Mawanda BBS Telefina Gambuze. Abaana abalenzi muli basiru nnyo Baraka Raufiku.
muwasa abanyarwanda atani abagana muwasa abanyarwanda abana balenzi muri basiru nyo baraka nawe kakati nakatambi akalala kakano nazze nenjogera ku kufa kwa Kigambo Alali Moses Kigambo Alali owekirale omuyimbi wa Toro nembagamba oyo omusajja bamusebusi bamwadde obutwa labayo amakanisa mwe bannayuganda njagala mulabeyo wano amakanisa gafuuse ekizibu nabagambye twokya amakanisa ne mugaana lwaki tetusituka ffenna bannayuganda ne twokya amakanisa ekkanisa zifuukidde ddala empuku z'abanyazi ekkanisa zifuuse empuku z'abanyazi laba ebyabadde mu kusabira omugenzi mulaba omusumba bwe yagaanye omuntu okwogera kyamanyi mu kkanisa wakati njagala details z'omusumba ono n'ekkanisa eno n'aba n'asobola ojjokya ninja kubaza ekigambo ky'okufa omugenzi ngenda kwogera ku kigambo ky'okufa kw'omugenzi ono pasita n'agamba mu mukomeko tayogera ebingi mu mukomeko tabyogera lwaki pasita ogaana omusajja okwogera byamanyi ku kufa kw'omugenzi ningenda okubaza kwe kwogera ku mugenzi ono afudde ekyamuseko pasita tore mu kanisa imma ekigambo ky'okufa omugenzi muzeeyi abadde alina byagenda okwogera mbu mukadde mbu muzeeyi togenda wala ku byogenda okwogera mbu tobyogerera wano ebyo tunabyogera walala hano myenda ya Toro itakulahambile sasa kama ni musasa wetu pastor mukanisa mu church ulira kale wetu otyo muno wetu webale muno oyangire hule ebigambo ebirugire mu ntale ya kila basajja omukama owulidde okwekobaana kw'ekkanisa kw'abasumba ne gavumenti okutta abantu kandi omwana wa Toro afuire kubi muno tatungire buyambi icyo kulenga kugamba pastor omwana waffe afudde bubi tafunye buyambi Bear with me, Toro will not let you if I go that close to these things. Because I'm saying be brief in your communication. Yes, I'll be very brief. You'll have it. And you have given me a chance to speak. Please bear with me. Others, you are denying. Tukira basajja omukama kubaza ebigambo naate noboraawo kikireho otwala nokiba omuzindalo baguggyeko kandi tusobola kuwagira habwokuba hariho omwana wa Toro wabeere nasoma mu kanisa yawe ey'amahano kandi enyakusemizi nowe kwija hano nkabaza ebigambo laba abaweereza laba Ruhanga asiimwe onyangirire kubaza ebigambo bino baitu abatoro basalirwe waitu human rights kama basalizo ole hano hakiki oli muntu mukoto muno mu gavumenti olaba wabadde wabanene ba mu gavumenti tuli muntu munene mu gavumenti Mr. Ogola Malirizi kali wanga ahumuza rali kigambo mu usingi onyangirire kubaza onganya okwogera tukwija to respect you muzeeyi bamuganya okwogera ekintu byabadde alina okwogera olabye ekkanisa mulaba ekkanisa bayibuli egamba mu Ezeekeri nti ndaba okwekobaana kw'ekibuga mu kibuga muno ndabamu okwekobaana kwakyo ndaba okwekobaana kw'ekkanisa ne bannabyabufuzi okumalawo abantu bange mubatagudde ng'empologoma bwetagula omuyiggo nga mwekobaanye babiri ekkanisa ne bannabyabufuzi Ezeekeri 3:2 gendayo gisome abantu mubatagula ng'empologoma etagula omuyiggo amazima bwe gagaanibwa mu kkanisa ganaayogererwawa amazima bwe gagaana mu kkanisa ganaayogererwawa
Ekkanisa omusumba non suffocating omuntu tayogera ekimuli ku mutima. Yakakwata akazindalo ekitegeeza musumba omanyi lwaki wamuganya okwogera sabagambye ebintu ebikwata ku Kigambalali. Kigambalali bakuba mukube. Ne bamala omukuba ne bamukolako effujjo kati bamuwadde obutwa tewali kyenda kyesibye. Kigambalali bamuwa obutwa nga 3 ku mukolo. Tugende mu byabadde mu kuziika. Aro lya buhinga twakwita kubazaho ngaliyo obuzibu bw'amaanyi. Oyo kansala mumujjukira ku bintu bya Sabiti oli yekuba amasasi. Ow'ebbombo eyekuba amasasi. Eyakuba gundi, eyakuba Samuel Ngora. Oyo omusajja yalwana nnyo oyo kansala. Kati ngenda katuwulire kiki yayogedde. Nyowe bintamanya Kalime Kagamba n'abatahe bange abamu tuli mu district council n'abamachuhuko n'abandi. Tukebembera timu y'aba councillors kugenda mu irwaro lya buhinga kuseruliriza habwaki abantu abakazi ne bazara ne bafa. Obutwali twika mu irwaro bakatera police ba ya gas bateka mu kabangali batunaga mu nkomo boma ito abagenzere kurwanira ensi yanyu toro. Iye ne bakansala banna aba district beteeka mu kubo nga bagenza okunoonyereza lwaki buhinga ku ddwaliro ekkulu erya Fort Potro abakazi bafanga bazaala buli omu bamulongoosa buli gwe balongoosa yafa. Kanso negendayo okunoonyereza lwaki abakyala bafanga bazaala babayitira poliisi nejja ne bakuba tiya gas ne babakwata ne babatwala mu komera ne babasiba. Tebalina kunoonyereza ku kufa kw'abakyala mu ddwaliro. Abantu mwatulera binkwatire nti abantu ne basirika abazahata Museveni jonabona abazahata government. Jesus Christ, it is time now to use your hands properly. Nti babakwata abantu bonna ne basirika. Era bwayogera nga bagamba Joramu ayogera atya ku Museveni tayogerwako. Eggwanga byonna baali suffocating ebiri eno bye biri neeri. Oyogera nga abantu oyogera mitima gyabwe naye tebakuyambako tebakugira ne basanyukira omwo munda n'osigala nga bakutadde mulayiti ey'okufa. Bwe bakwata bakansala baabwe omusajja agamba baniyimiridde nabo ne babalwanira abantu bonna basirika. Era bagamba lwaki ayogera ku Museveni. Omusajja agambye ye ssaawa tukozese emitwe gyaffe. Tagalukiraho tukagamba oruramago tutwija kuruleka. Ne beeyongerayo nga olutalo tebajja kuleka. Wirwaro tukamutwara kagwireyo. Ito basibire bakasana batira akati mumbazi. Ne beeyongera okulwana ne bakomawo nga b'amaanyi. Olundu buli basabe ebibiri bino nko kubyatwara kigambo naito bituzinge bitutwale baitu nsabo bikutwala n'abamu muyimukiremu. Kigambo yangenze naye sawa yonna ayizogenda naye bwagenda abantu mwonna musikiremu. Kyegegwe rukubi tukaita hano kyenjojo twalontinga ekite agambye 40 tuyinza okubanga tuli bubi naye ate kyenjojo muli bubi kyegegwa muli bubi. Tubayetaga hardcore kikatundwa sana tuku nyowe nimba zata hakwandi mwana nzarwa ya Mwenge ndi mwijukuru wabwe oli Edward Kalyegera katoke Mwenge awo natambula ng'obutoro sita hoire birimo kandi ndi musaija muhinda ndi muihwa wabaitera mwijukuru wabachwezi nyowe mba mugahi omugahi nyowe mba mugahi abagahi n'abagahi kati obutwemera tusaba ebintu ebisabire kutunga nk'abantu batoro mutulekera mucholera mugamba binkwatireki nti ekibi abantu babalekera nga bagamba fete bitukwata mugisa bapendo n'abamashuko n'abazeita mugorora hano busoro kugenda kusiba byamere mu rugudo ngararamu nturwanira inyo abatoro n'abatoro kati n'emyenda ya toro n'abakiga n'abaganda bali munsi ya toro abacwire mu kuyikara turwanirira abantu bonna abali wano turwanirire tole yencha mwikara twasa n'entama tuzingwire hatufokere mbata nti tubadde nti twasiri wala tufuuka
endiga kati tuvudde mu ndiga tufuuse embaata irwaro lya buhinga muli balizeho muno n'obumbaire ndi mu irwaro nti eddwaliro mulyogeddeko nyeri batahe binge bange nimbasiima muno omulimo ogubakozere bapenda bamashuhuko ba abate ba kituchuli n'abandi bona mukorora hano mbere nimba montaringa nindora hano WhatsApp ningamba bozo abwakitabireyo beitu ninsemerero tukurangu tori n'abasaija bagi kandi mwenge kuno haliyo basalamon salama musaija wa amani kwa ebyo birabe yatakutagazagana nebyamuhozi ntujja kubimuyamu oyo mbuno yali badde musajja mulungi kuba mbuno wa muhozi project nti naye alwana obbi mu jjamu toro nimbaterera kuno kuzika kwa freedom fighter who is this man married kuno kuzika kwa freedom fighter nange ebizina byazinira akabatambulwandaro nomukuzanazana nkyontuiza kubaliza ensonga za freedom nokugaransi toro amap yihanga lyona balwana okusitula ubwayemera akaterekeze nakakugambira obwo bamwe bembezo yezingire ekizibu okimaraho abahanu mukahera mwabaki mweziringirire ekizibu kyano buli omu ntabiheza Museveni abiheza Museveni ntabiheza Museveni wakwera harurwa wempi Museveni wakwera welo C5 hati garukayo taho wanyu manyanka abakulembeze bagana okukola ekibagala kunyiza mu Museveni ababuuza Museveni ye yabalonda ijwere mukahura tukuli kudura Museveni na ayeta jora mukuhanura nawo hansonga za hano mbuno Museveni ya muntu abogere bali batarwa nchenzo zaba kwefora metu yakabadde mbibi bimu ako kinasobodde ofunako mbu Museveni yamuyita bayogere ku nsonga za Tooro byebyo nno bannange mubitegedde abantu bali bubi Uganda yonna mutegedde nayo omusumba mukusaba yaganye abantu okwogera ebibali ku mitima saate nga mu kanisa Bayibuli etukiririza ddala bulungi okugendayo n'oyogera ekikuli ku mutima nekikuvaako bulungi nnyo kati kanisa bweba etusuffocatinga twogererewa Ninja kubaza ekigambo kyokufa omugenzi kigambo omugurubisa otagenda hano muno muliyo byogenda kubaza mbuto igende wala ko byagala okwogera yes toyogerera wano ebiki by'omugaano okwogera kama ni musasa wetu pastor amugambo obwakabaka bulumwa tuli buli obwakabaka bulumwa kanjogere n'amugamba police tobyogerera wano ebigambo byogera mu mutala yagira abasajja omukama yitwa hanu tukiriza mukama bwato kandi omwana wa Tooro afuire kubi muno tatungire buyambi owulire endulu eva mu bantu abantu balina kye bamanyi I'm saying be brief in your communication. Yes, I'll be very brief. You'll have it. And you have given me a chance to speak. Please bear with me. Unless you are denying. Bajeko muzindaalo. Owulira abantu bwe bamugamba yogererawo yogere nga tolina muzindaalo. Omwana wa Tooro wabeera nasoma mu kanisa yawe ey'amahanga kandi enyakusemizi nowe kwija hano nkabaze bigambo laba olukazi laba onyangirira kubaza ebigambo bino laba olutwe laba olutwe waitu human rights kano basalizo le hano hakiki oli muntu mukoto muno mugavu kanisa mubikirira ebibi bwe muto ekkanisa mwetabye mu butemu bw'okutta abantu ekkanisa mwetabye mu kutta abantu lwaki mugaana abantu okwogera
eyembera gye mulabye fort ekyo kyekizibu ky'eggwanga Uganda yonna gye tuvudde. Bamaama baffe bataata baffe ne bajjajja baffe mwatukola bubi era muli babi. Bye mumanyi temwabitubuulira, mutubuulira birala. Naye ate ng'ebintu bino mubimanyi. Enfa Sseggirinya gy'afuddemu ne bye baamukola mubimanyi Museveni azaabikola. Naye nga mmwe mwatugamba mbu Museveni ye mununuzi. Museveni yakwata omugenzi Paulo Muwanga n'amuwa obutwa bamuteeka mu kkomera nga Museveni amutya kuba yali munnabyabufuzi mugundiivu jjukira buli bye baali bakolanga eyo nga yabeera chairman nga Museveni abeerawo simanyi ye muwandiisi simanyi ye vice simanyi ye biki ne mu military commission simanyi commission Museveni ye yali vice wa Muwanga kati nga tasobola kukulembera ggwanga nga Muwanga waali ne bateekako Muwanga ebisango n'akuba Muwanga mu kkomera n'amuwa obutwa n'amuggyako passport. N'amuggyako passport. Omusajja n'afyenyereketa mu kkomera. Bwe bamuleeta bwe bamuzayo, bwe bamuleeta bwe bamuzayo, bwe bamuleeta bwe bamuzayo, bwe bamuleeta bwe bamuzayo. Bagenda omuwa bbeeyo. Ate passport ne bagimuggyako. Omusajja n'afa ng'embwa. Muwanga n'afa miserable. Wapa Kaburo namwogerako wano nayogera ku Wapa Kaburo. Yamuyiwako amagye n'abanga ng'amagye agamukuuma. N'amuteeka mu nnyumba. Ng'ebweru olaba ekitiibwa ky'abamagye. Wapa Kaburo yafa essaawa ndowooza zaalinga 7 ez'emisana. Ne bamulaba ku ssaawa nga 12 nga yina yakakanyadde nga n'amaviivi gaakomyewo gali bwe gati. Wapa Kaburo amaviivi ge baagakuba mbazzi. Okumugolola. Wapa Kaburo okumugolola omulambo yafiira mu ddiiro yali ku ARVs ne zimuggwako ne batamuwa na ARVs ndala. Buli kirwadde ne kittuka mulimu obutwa mulimu ekirwadde mulimu biki naye nga lwaki Wapa Kaburo kuwakanya kisanja kuwakanya kujjawo term limits na kwagala kola kibiina kya byabufuzi nga musajja mugezi nnyo alina abayivu bangi alina okuva ekalumu okudda eri nga bamutegeera nnyo nga Museveni kye yakola Wapa Kaburo. Wapa Kaburo. Nyinza n'obbaterako wano omukuba amugolola. Weewaawo mu Mukama waffe Yesu omukuba amugolola mulina wano. Ne bakwata n'Obomayombo ne bamuwa obutwa. Ne beefula bamutwala Nairobi ne bamuddusa mu mmotoka ne bamutwala ku kisaawe ku nnyonyi nga balaga ali ku oxygen bamutaddemu akagundi ka oxygen akaseke mu nnyindo naye nga oxygen ali disconnected nga taliiko batuuka ku kisaawe Entebbe kino ekintu nakakyogera omulundi gulinga gwankomeka omuntu omwe yali akola ku kisaawe Entebbe naye nina ennamba ye wano nsobola omukubira kati weewaawo mu Mukama waffe Yesu n'abagamba please sirinda teri connected owese tunamugamba wacha wewe kwenda ne bamujja Uganda ne bamutwala e Nairobi nga gusirinda guli gwokka naye nga n'akagundi kamuli mu nnyindo ate katandise okukomyawo omusaayi gukoma weno mu luseke gukoma weebweru oxygen ngali off ngali disconnected bino byembagamba weewawo nkuterako nsobola okukuterako wano ennamba y'omuntu nemukubira kati eyagolola Wapa Kaburo n'Obomayombo waali weewaawo. Akaseke ne kalyoka kaluma Mayombo mu nnyonyi mwonna bwe beetolola bwe bakoma weebuwama baba abayingira Nairobi ne bakoma weebuwama ne bagenda ne bawetera ekibibi ne baweta anti awo emanyi ne baddayo ebundako ne bakwata olubuto lwa Victoria ne babanga abayingira Kenya ne bakoma we Maraba. Mayombo n'afa ne mutugamba Museveni yalina future y'eggwanga ne mutugamba yalina vision. Tumaze kutuula ne tubyerabira ne tubyetunuulira ne tutandika okugoberera kimu ku kimu ne tutandika bijjayo ne tubiteeka kungulu. Naye nga Museveni atumalidde ba senior citizens bonna. Museveni atumalidde yakwata muzaata
ne bamuwa obutwa ne beetoloozawo. Si mwe mwagala emmundu, buli awali emmundu mulaba kitiibwa. Ticha lumye natugamba bannange muzaata afa nengamba nedda lumbu yotulimba muzaata sheka alina okukuumibwa sheka balina omuyamba Museveni ayagala nnyo bamasheki tugenda okukakkananga sheka afudde. Gwe mwandibadde temusobola nga temusobola mulwanyisa Wakiri mwanditubuulidde amazima. Kubanga okwenunula kutandika na kumanya. Naye mututisse omulimu omunene, ffe tulina byezuulira tubimanye, ffe tulina okulwana. Senga twakula tumanyi kyandi twanguyidde okulwana naye mututisse omulimu n'ogwali ogwammwe tulina ogw'abaana baffe n'ogw'abazzukulu gyonna nabagamba generation yaffe mu Uganda tebangamu ate teriddamu kubaawo kubanga twetisse ebintu ebyabalema okuva edda bye baasirikira mbwempisa mbukalica juzi Majambere natta Jakana nasituka okwerwanirira taata wa Jakana naddusaawo Majambere namugalira mu nyumba namutaasa ku Jakana. Kati ennaku ezo namuwuliddeko nga gundi agamba in fact kwa kuba ebintu byenyina ku mmeeza bingi amawulire gannaku nga 2 kemabega 3 bateekako nadduli agamba eggwanga lyaffe ligenda kusaanawo wabeerewo okuteesa Museveni atuule simanyi tukola okuteesa eggwanga liteese Museveni aweeyo obuyinza ojjukira bye wayogera ku egirimiti ojjukira nti wajjawo egirimiti gwe nadduli kati kiki kyoyagala okuleeta nga constitution yali emukutte weetaba mu term limits ne muzijjawo ne weetaba ku egirimiti constitution ne retaliatinga ne ng'egy'omusaayi neekusamulizaako kati olinga atazaala olinga omugumba kati oyagala kuteesa ku ki constitution kye yali tesolovinze constitution yali ekisolovinze tugoberere constitution ne mwefuula abagezi olw'okuba okyali mu gavumenti gwe wennyini mu biseera ebyo byewayogerera standardizing when you go outside standardizing 90 oddangamu kati tuteese ne Museveni ku kinga constitution mwagimalamu amaanyi tuteese ki ne Museveni era tukole ki nga constitution mwe mwagimalamu amaanyi yali emukutte ng'emiziziko gyagyo weegiri kyemugamba mwe mutegeere nnyo okusinga abakola constitution eyo okugisunsulula yonna yonna ne mugifuula obulere mujja kiwulira mujja kiwulira omulembe gwaffe temuddamu kusirika ebintu tubyogere bibeerewo olwalo lye mulaba UPDF SFC bavudde mu game tebakyali active tebakyasobola kuwaana naffe kubalabisa na kwogera bituufu gundi wakola kino gundi kati tugende ku mutendera omupalaso tulumbe omuntu ewaka ewuwe amakanisa tugoche bannayuganda nziramu mwokya amakanisa bannayuganda mwokya amakereziya banga ate mwokya amakanisa g'abalokole mwokya amakanisa g'abalokole mwe bababuulira enjiri ndala nababuuza lwaki mmwe genda mu bitundu byammwe buli awali Banyarwanda community balina ekkanisa eyaabwe lwaki balina ekkanisa ezaabwe tebasabira muzammwe lwaki be ekigambo kye beebuulira okimanyi era mu makanisa gaabwe babuulira Lunyarwanda bwe babeera ewaabwe beematiza bulungi nnyo mu Bayibuli nti eno ensi Mukama agituwadde bematiza bulungi ne beesomera ekyawandiikibwa nti Bayibuli ebagamba nti wolinnyo ekigere nga nkuwaddewo basaleko emitwe bamalewo otwale eggwanga eryo ne babisoma mu Bayibuli ne bagenda nabyo nga babikutte bulungi nnyo bakimanyi DPC omukazi agambye omuwala yamugamba obulamu bwa mutabani wo mbuyina mu ngalo ne bw'onontwala mu mateeka nja kulekayo era yamusse bo bwe bagenda kyova olaba tebeegatta mu makanisa gammwe amakanisa gammwe bwe gaba galimu Katonda lwaki tebajja ewa Katonda wammwe gende namasuba ku stage kwate kuba eryo ng'olinga agenda mu kikajjo awo wansi nga tonatuuka eri waliwo ekkanisa ey'Abanyarwanda genda yogirabe naye awo wonna weetoloddwa amakanisa amalala lwaki tebagenda mu makanisa gali lwaki basabira mugaabwe gwe munaazuula ekiri mu makanisa ago mujja situka mugooche gwe munaagaana mujja gakaaba mwoche amakanisa gwe mwagala okwetikula Museveni musoke mwoche amakanisa kuba Kyagulanyi ye yatuyamba ku opposition Museveni yalina amaanyi mu opposition mwe yali operatingira kakati ate ye tajja bagamba ku kyamakanisa buli omu Mukama muwa ekisango okukkiriza kwe wekuli nange nali sisobola nga beesija ayimirikikamu
ekyo kisa Katonda yakiwa His Excellency Kyagulanyi nanga apadde kya makanisa banna Uganda tuukya makanisa kubanga ne His Excellency Kyagulanyi yasitula busituzi ggwanga ne lisituka ne litegeera ne likola buli omu n'akola Bakyagulanyi ne baba bangi okukakananga ogubondo gwa Museveni ogw'omu opposition gugudde banna Uganda mu kuba makanisa ku ttaka you will thank me later. Banna Uganda mwokya makanisa nkiddamu amakanisa n'amakereziya mu byoche ebintu bibiri mu byoche ne bwe bayerubaga mu gyoche lwaki katubba sente mu banka diocese ebisomesa simanyi kasidiro muzoche ezo ziri ku mitenderezo mulekayo buli obwa wansi buli obwa ebisubi obwo mu buleke mulimo omwoyo omutukuvu obwo mu buleke naye diocese simanyi kiyinda mitiyana simanyi bikoze bicha mukono ewa kagodo ewatula ba RDC mwochewo mwoche amakanisa nchidamu bana Uganda mwoche kanisa mu linnya lya Yesu mukama jabba wo mukisa mukama tujja muzimbire ennyumba entuufu ez'okutulamu kubanga byonna ebikolebwa mu kanisa byeyina okukola tebabikoze gwe tubanga yo tetusobola kwogererayo bituluma gwe batusabira tetukyawona